Tusaba World Bank nga bwe yatuyamba ne tukuzimbira ebizimbe bino ekomewo etukolera ebizimbe bino abaana basigadde mu bbanga tubadde tusula aba P7 tebalina bye bagenda kusula ekizimbe ekipya nabo bennyini kye baakomako byonna byayonoonese. So tusaba obuyambi batuyambe batudduukirire kuba ate kati eno ttaamu ya mangu ate yesembayo twegayirira tusaba badduukire essomero lyaffe abaana baffe basobole okubeera nga baddamu okusoma. Magonga omuluka gw'e Magonga ku ssomero lya St. Matiya Mulumba nga embuyaga yabambudde essomero lyaffe erisangibwa mu muluka guno era bw'otunuulira wano embeera si nnungi nnyo wadde n'akamu ssomero tekuli mabaati ate bw'otunuulira lino lye badde bakatuzimbira akasolya kavudde kuli ne kagenda kwonoona ate essomero lino eppya. Era tuli wano n'abasomesa n'abaana bali bweru kyetaaga okubeerawo enkola ey'amangu okulaba nga tuyamba abantu bano. Tukubira omulanga minisitule y'ebigwa bitalaze etuyambe okulaba nti abaana bano bafuna we banaasomera engeri gye tugenda okuddamu okusoma nga ate kusembedde. Era tutegeezezza n'aba disitulikiti awamu n'abalala bonna abasobola okutuwa obuyambi naddala ba MP baffe Onalebo Kalwanga Onalebo Baagala tubasaba mujje mulabeko ku kiri e Magonga wano era bwe muba mukirabye ku TV mutudduukirire tulabe nga abaana baffe mu kuddayo okusoma nga bayina we bayinza okusomera. Kanyonyi mu Town Council nyina amasomero gange agali mu mbeera etali nnungi n'akatimba ate nga kikanga kubanga ttaamu yiino egenda kutandika 3rd term niwe osanga Ssekanyonyi CU primary enkuba yagitikkulako akasolya twafuna namutikwa w'enkuba eyali omungi essomero liri wansi luufu yavaako ate weewuunye kyekizimba abaana balina okukolera primary leaving examinations ffenna twebuuza abaana bagenda kutuulawa. Nyina Namukomago primary school naye embeera gy'erimu si nnungi nti yakosebwa omuyaga gw'enkuba ogw'amaanyi wano wenkubira omulanga ofiisi ya prime minister okuvayo gye tuyambe n'embeera si nnungi amasomero gange ag'omu Ssekanyonyi Town Council ago genjogeddeko embeera gye gaweererezaamu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.